mujukira omusawo w'ekinansi Jumba Aligaweesa bawasenga kulanda mu yavaayo n'abeera nga ate alabula SB4 nti kyagenda okubeera nga atamukola agenda kubeera nga ate akikwasako emikono ebiri era ng'obuzibu bwava wa SB4 yakuŋŋaanya abantu b'enjawulo n'abeera nga ate abakolako interviews era nga mu interviews zino baalinga boogera mbu senga kulanda ne Jumba Aligaweesa babatwalako ssente nga basuubiza okubeera nga tebatwala mu nsi z'abazungu wabula kyababukako okubeera nga tebaddamu okubeera nga tebafuna amawulire nti senga kulanda yadduse mu ggwanga lya Uganda nga agenza ate mu ggwanga lya Germany mbu ng'ategeeza abantu nti mulwadde wabula nga si mulwadde bino olwagwa mu matu ga Jumba Aligaweesa yanyiiga nnyo era n'awa SB4 ekirene nnyo ennaku 7 abeere nga ate avaayo okubeera nga teyeetonda bw'aba nga alemereddwe okubeera nga teyeetonda agenda kubeera nga tamukola ekintu kyagenda okubeera nga ate munnange akwasako emikono ebiri SB4 n'abantu abalala babirabanga ebyokusaaga era nga obadde wayiseeko akabanga ndowooza ennaku zibadde ziwuzenga 20 awo era nga munnange alabika nga omukulu ono Jumba Aligaweesa ensonga ze yasobola okubeera nga ate awa SB4 alabika nga munnange yali very serious SB4 ebintu bitanze okubeera nga tebimwononkera mpolampola era nga oluvannyuma okubeera nga ate ennaku ezo zaaweddeko famire yeyasoose okubeera nga ate esasikamu n'ebirala bingi nnyo bitanze okubeera nga ate munnange bimwonoonekera era nga njagala kubeera nga ate nkuwa akatambi kano nkujjukizeemuko ku bigambo bya Jumba Aligaweesa byesobola okubeera nga ate alabula SB4 yeeyongedde n'amutegeeza nti n'ebirala bingi nnyo bigenda kubeera nga ate bituukawo senga aba tavuddeyo okubeera nga ate munnange yeetonda so njagala kubeera nga ate kuterawo Jumba Aligaweesa oyo osobola okubeera nga ate owulira ensonga ezo bwe nava kujjaeyo njagala kubeera nga ate nkutwalako ne mu lutalo bannange abayimbi bakutte wansi ne waggulu abakeera ku makyane bagenda okubeera nga tebayimbira General Museveni mu campaign zino ezaakaggwa recently era nga yasukira ddala yabadde Gravity omutujju okubeera nga te munnange yavuddeyo n'akaaba nti munnange Bebe Cool yali akasente kange mubanjiza ddala emiliyoni nga 4 okweyongerayo omukulu Bebe Cool takyakwata masimu era n'abayimbi abalala bangi nnyo bali okubeera nga tebakaba njagala kubeera nga tekuterawo ensonga ezo osobola okubeera nga ate owulira bice bigenda mu maaso sides eyo Jennifer Full Figure kyabakoze yabaddaaki si byangu n'akamu njagala kubeera nga tekuterawo nazo ensonga ezo yongera kubeera nga te omanya biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sides ezo tulaba tuzi kalira Sheikh Shamusoma Waddu watobonaabona na bizibu nga Sheikh Waleja kubeera nga takolako ensonga ezo nazo nje kubeera nga te azisotinga nkakozesa amaanyi okuva mu Crown so mwekwate ku namba z'essimu eziyitawo wansi awo ku stickers katusimbule ne Jumba Aligaweesa nkuwadde ennaku 7 video nagira bwembanga sinze Jumba obusawo mbukola ki mbuvaamu era mbasaba mujje muggale essabo lyange era SB4 bwannema mbasaba mujje muggale essabo lyange sigenda kuddamu kulagula bwannema ekyamuteringi ndi ku kamera tokijjamu bwannema sigenda kuddamu kulagula baligale okyali mwana muto oyina ebizibu byebikumala kola ebikukwatako kubanga nja kukuloga ekyo njagala kukiddamu okitegeere nze sirwanira bbali siina muntu gwe nninako lutalo lwaki onvuma nga sikuvumye lwaki onnumba nga sikulumbye nja kukuloga abantu bakulabireko era ogenda kufuuka ekyokulabirako gwe tunula mu bintu byenzize enkola olaba oba waliyo yali anvumye n'ambuuka ojja kufuuka ekyokulabirako oyo gw'olabanga eyambuuka yasituka najja wandi nanneetondera kati ate gwe saagala kuleeta mu kwetonda wabula nja kukuloga abantu bakulabireko batandika okugambya ekituufu oli muloge ekituufu oli muloge ngenda kukuloga nkusindiikirize mpaka ku ddogo ate nkulabise sigenda kukuloga nga tolabisiddwa ngenda kukuloga ate nkulabise Minute Maid ne mumunywa onyo olinga musoke weza kwa byabwere kalya n'obutwa kubanga kali aguzibwa no sena sukali omuchere obuunga nga bulwoyinga nakujja mu komere minone kalimu yakusibako nga wayito wekitalo Bebe Cool omubanja kigwe mazabu ni awanika ekibune ekidugavu government no akona sande yawe mwana musolo mwe suppose ko wa sente mwe okuibya Museveni mwe mwandi abayandi badde basasula mwe bamaskini mwe suppose okusasula mwe kuyimbira Museveni mwe binkumunye mwe bijja bimungeta kono byajja kwata nsene nebiremera mu Kampala kiringa ekiwuka
Olika chikoli mechitali kuvaako okujja kwongeza wetondera malalo ga kitaawo wayimirira mu maaso ga president n'ogamba nti nazaalibwa omusajja omunaku simanyi omutya kasa ateeka nnyo mu nnyo kakasolo n'akuzaala ekyo kyali kya bugagga ky'ekyobugagga ky'olina mu nsi bulamu newe wayimirira n'otyobola bayibuli etugamba lwatu owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi teyagamba nti kitaawo omwavu muvumirirenga teyagamba nti kitaawo omwavu ogendanga mu bantu n'omuswaza kyali kigambo kya Katonda nti owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi wayimirira mu public mu maaso ga president w'eggwanga n'otoobola kitaawo muzeeyi asobola okuwa atensoni gwe lwaki kati omwanonyeza n'oddayo ffe twakaddayo emirundi ena nze nakaddamu omulaba emirundi ena lwaki toddamu n'omwanonyeza n'omulaba kasamira kalinga entuyo z'amatako kalinga embuzi erinnyira lwaki toddamu n'omwanonyeza n'omulaba wano badde ogenda ekkata bakuzinyezinya waggwamu supu abakazi bakutwalanga nga bakuteeka kunyonyi bakutwala ne bakwebakako ne bakusiiga ebirwadde nodda n'enkumunyi wano nodda nga keetakula obusolo omusajja ono Amini n'ajjanjaba n'Amini olaba atuuka okukoowa yakwata mwana essimu zo tazikwata kyova olabula obeera nange nga mbakubira Amini lwaki ezanga azikwata ezo tazikwata buli kabeera nange kubira baba Amini kubira baba Amini yabakoowa yabakola temwamusiima yakutamwa lwabu omuntu yenna mu nnanfuusi bw'ate bamusasula gwe bajja kukutisa mayinja n'ekikuta toli kimanya wayimira mu maaso ga president n'otyobola kitaawo president asobola okuwa atensoni nga watyobola kitaawo oli mukulembeza amanyi ebitiibwa gye biva walengeza kitaawo n'olengeza babebekulu n'olengeza bakenzo ng'ensi yonna eraba kaali byava mu kamwako nze nakubambula akamwana egamba yogera kino omumanyirirako ki yogera wooli njijjo nkube n'otunulya bano abalina amaviiri agawunya bavuma tosobola kwenaza amaviiri gawunya oli ku bebekulu omanyira wali oyimba wera okyayimba lwaki katoyimba lwaki katoyina mirimu nakati bakuwa emirimu ate oba oli muyimbi nnyo oli wa kitalo nga te bukingizo tulage ku bukingizo mwandibadde baavu nga mumanyira bebekulu singa mulina ennyimba abalina ennyimba basiba baba bukinga gwe muyimba wa mwesira ku bebekulu ne mumwegayirira ne mumulondola bolondozi nga mukuba amasimu abateeke ku gugundi ensi yonna ekimanyi mwali mugendako mukole ki muyimba ki omuntu yenna ng'ali akuyambyeko n'akuliisaako tomumanyiranga ebintu byenna kukolera Katonda ajja okunsasula nakutwala bebekulu ewa Bobi Wine kumbe gwe toyagala Bobi Wine oli munnanfuusi omwagalako kulabo nze nakutwala bw'akola oluyimba ne lugaana okutunda n'ogenda ku mukutu gwa matiti n'ogamba nga nabba iPhone ya babi nga mu Uganda mulimu essimu nga 3 nga ne iPhone simanyi ne bagikozesa naguno guliko iPhone ya nemokozesa sigimanyi wagamba abantu nabba iPhone ya babi ngononya platform nakukyawo obulamu bwange bwonna nojjanga ng'onneegayirira buli kaseera otuma abantu onneegayirira buli kaseera era nze nakyawaka matiti simanyi na lumbe lulikatta akavubu kaako nakukyawa tolina muntu gw'otaatuma okujja okunneegayirira era okusonyiwa ng'olina bizibu nakusanga eggulu nembaleka mu lujja nembaleka mu muti nenyingire bwa Jerusalemu sale nali mbalaba ne munneegayire munyingire nange nagaana lwaki nga nakukyawa wabeeranga ne Bobi Wine nga bwogenda eggulu bw'ononya Salemu sale nga mmwe mugaba n'obutwa mwe mutambuza obutwa butta abantu mmwe gwe kasajja gako ebibuna ebiddugavu kubanga bo bwafa dda kazadde abaana abataliiko na kika kiki ky'omumanja ky'ogenda nga ku mikutu n'onvuma nga buli kaseera onvumira ki olw'okusaasira n'enkusembeza wano baali bakubanja amabanja nasasula amabanja nakujja mu kkomera emirundi ena okwata sente z'abantu n'ogaana okugenda okuyimba bwepanka mba oli munene kiki ekyakusuula onvumiranga ki njagala oyogere wooli nvuge njjewo kale onkube nga bogambe oyagala kunkuba njagala kujja wooli onkube oba nze nkulagirire we ntwesange ku share onkube jangu onkubemu anti owuli ogabe oyagala kunsa mwomwogeza kabampane okwo ku TikTok nja kusanga ettaka likumire gwe wefumita ettaka nja kusanga nekinyampo kikudde mukamwa nkikubuulidde nze
Nze sisaagamu nga bwe nakwetaagadde. Era nkwetaagako ki nga bwe nakwetaagadde. Goyogera nga bwe nakwetaagadde nekkubira. Bumalayo obutambula bwetunda. Abantu bamanyi bwamalayo buli mbakazi bokka. Obusajja bwe businza okwetunda bano okwonna music industry. Bwetunze ku bakazi abakulu, bwetunze ku basajja, bwetunze ku wamu. Mwali muyimba wa? Wavuma bebe ng'ensi eraba. Bebe yakuwa sente nani wasayininga. Naye nga amasanzi banziguze mu motoka. Wandikoze business kwa nakubuulira nti campaign wezigwa bijja kwa biralamu. Sente zikole mu business soke kolo zigule mu motoka. Bugenda buli mu competition ze motoka. Wayagala kakasa. Ojja njiwanda mu amalusu. Kawunyala buli kakusanga ne kakutunuza mu kamera kubanga kagala views. Luli kasanga kusamuta konna kalabika bubi mu kalabya mu filter. Kayina olukuku. Ne unyala abakabe kawunyo obukadde. Nyinzo gabakana ka mukabe kaikadda ku mukabi. Kabi. Boka seko gamme mbuze erinyira. Kabi kayina olufeesi. Nemumanyiranga bebe kulu buli kaseera kwata jabadda nemumanyira bebe kulu nemumanyira bebe kulu buli yagala okwagala ayigira ku bebe kulu na Kenzo buli yagala okutobaana oba omanyi oli wakitalo bw'oba oli wakitalo atera kubuukinga weetegeke kale weetegeke oyimbemu Kaina amaso gonna galinga gali obusekerezo oyinza ogamba kaina obusekere maaso katunula ng'obusekerezi weetegeke wano mwali kulasti bebeku ne mumwesibako nga muli kulasti nga nensi tebalya ne woyimba kali oku tewali amulaba bw'oba oli bw'amaanyi lwaki teweetegeka Easter ewedde oyimbyewa tuweesoza oyimbe ku Easter buli agegedde emimwa buli agegedde amatu amanyira bebe kulu na Kenzo nemoza mmonja kudde engulu akasajja tekaswala ako nakakala ku federation wani ku pool recent konakona nga kajide bwekesinisa kimwe kiduka mwanyina katunanga bisaseme singa manyi bakafaanana live nano kwogera tekwogera otemanyi nakuya abakazi era muwasaba naso ko omwana nga alina family tegeera muzalemu ebinyonyi noyimya maaso g'abantu taatawo akuzaala olwokuba osabiza nesane so ogula muzadde wo gwe
Moja ne mtu vuma nga magalaxy. Tuja baba tuja kwogera mazima. Ndiro ngendo kuno nyompo omulimu nga bwe nakunoonya ddi. Era nkwetaaga koki. Ndiro ngendo kuno nyompo yo sente nga bwe nakunoonya ddi. Ozonzungirako ebbanga lyonna. Nsasudde kunja kisame na kunjogerako. Bebe kulu yakusuzanga mu hoteleze bay. Dakazungira manene we kagala okusula n'obusolo bwakaguba. Bera bidentwa waunya na watobana ko nonga masaga kuunya wenango tuunyira. Ngata tukwennyala. So muyigo kusima ku bantu nga bakyali balamu. Mbota sode kusima enzo babebe kule yakuteka yakuwayo ezo ze yakuwa wali osobola kuzikola bwa. Tubagamba wane binne mulowooza ntino byakusaaga mujja mu public ne mwasamirira. Wali mu public ngwasima ngozo genda kudamara mu 7 gwe. Ugwe oli musangawa. Mwagana musangawa. Abandi kuzizayo watumanyira manyano tupamako. Obaloza baba ali awo kumbi bali basanyufu. Kalingo muzina zina ne woli mulabo lifuna sente gwe. Njagala bebe kulu atazifune bajena zimuwa. Njagala azifuna aziriye. Atazirina mu kamera njagala azifuna azigabira abantu oba azigabire bamuleko babaki. Oba azituwe tuziriye. Bebe kulu bozifuna ngozituwa nga tuziriya. Nyense tegeera. Ate abagamba wazijjayo. Kati mu kitwale ndi yazijjayo nataziba wawe ziva yote mulete agamwa temusembera. Ngenda ko wabira bebe kulu ogenda mu wabira musibewa. Chana kunyo anyway. Ekyo busisu ekiri wagulu obusisu kye kibutamanya nti oli musiru. Musajja akuyambye akuzza n'engulu kati oyogera n'okwogera. Annanga abantu bagwagwagwaga naye abantu abasiru kye kyanna kunyo. Kiringa abantu abanvuma kati ngono kisa ky'amazi. Kisa ky'amazi ne munanvuma naye mwegatta mwenna biwemmeneko bebitoletole bebiziringu. Ne munimvuma kigambo kinjagala mumpe ku kitiibwa. Singa ku mwenna buli musaala we gujja omwezi gwa mu buli muntu akeera n'angamba Jennifer. Tukuweereza emitwalo 10. Singa buli munsanga munsimule ngatto. Lwansonga ki. Mu katogolezi zaffe mu 7 nze gwe yasooka okulaba mu interest nampo bwa advisor mwenna mwako panze. Mwenna wowe manyi ng'oli mu kategori yaffe. I'm a senior president nze mbatwala. Put a respect on my name. Mwali mmanya ekigamba advisor kikitegeeza mwali mmanya gye kiri. Mwenna mwala akolanga muze yabumpadde nebijja nga biwumpuguma bizinyula amanyuma amakadda gagubedda. Byasama kino kitembeto ogubuto gwamira nsangi mwana wange. Oba wekipama wafaanana watabe bijuza toyo ebyo. Kata kino tuka wekipama. Biwaluka buwalu soyinzo gamala kikuba mu lupira kipame. Matako kyamanje oga mataka gastamya ku toyi. Bibidduka ne mwaja toyo ebyo. Ina kifuduka nga kijifaanana. Oya kupamira mu toyi ne jula mu nnaku ezi. Laba olubuto. Agama bina gatuza kutoyo na taparama pamya mmoja toyo oyo aina kituli cha amabina ge gannabansa sana tegeya wule. Kiroza mbo kina njogera ko ne kifuna views. Nze njogera mazima mu 7 yawa studio y'abayimbi. Abaana abawala bonna abazaawo 9 mu mwenda ku 10 obeba sekondo basiga ne birwadde. Mubakoledde ki? Baba obumbi bwensimbi obumbi na obumbi mugene mugule ebyuma mwabireta. Ekifoto wakipangisa Suzani Makula. Nawe bakunonyerezeko nga bagamba banonyereze ku namyalo basoke kunonyereza kugwe. Baba nonyerezeko tulabe. Madamu Jenny baleke nonyereza ku studio jo wawa abantu bano. Beba kakubana babantu bana basize sirimu. Enyimba za recording nga tebazibawa. Mpite kubana be muri recording nga temba wa nyimba. Mpite kubana be mujjeko sente nga te state house basaswa sente buli mwezi.
muni bali matulikodinze bano ne babawasa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.